Abebbulaniya Essuula 2. N'olwekyo kyekiva tuteekwa okunywerera ddala ku ebyo bye twawulira, si kulwa nga tubivaako, obanga ebyo ebyayogerwa bamalayika byakakasibwa nga bya mazima, era buli ataabigobereranga oba eyabijeemeranga yaweebwanga ekibonerezo ekimusaanira. Kale ffe tuliwona tutya ekibonerezo bwe tuligayaalirira obulokozi obukulu obwenkana awo? Obwo Mukama yennyini ye yasooka okubutegeeza abantu, era abo abaabuwulira ne batukakasa nga bwe buli obw'amazima. Ne Katonda yennyini n'akakasa ebigambo byabwe, ng'akola ebyewuunyo n'ebyamagero era n'eby'amaanyi ebitali bimu, era ng'agaba n'ebirabo bya Mwoyo Mutuukirivu nga bwe yayagala. Katonda teyaba bamalayika kufuga nsi gye twogerako egenda okubaawo, naye omu waliwo wakakasiza mu byawandiikibwa ng'agamba nti, omuntu ataliiko bw'ali, lwaki omulowoozaako? Era omuntu obuntu, lwaki omulumirwa? Wamutonda n'abulako katono okwenkana bamalayika, wamutikkira engule y'ekitiibwa n'ettendo, n'omuwa okufuga ebintu byonna bye wakola. Ebintu byonna wabiteeka mu buyinza bwe. Bwe yassa ebintu byonna mu buyinza bwe, talina kintu na kimu ky'ataamuwa kufuga. Naye kaakano tetunnalaba nga byonna abifuga, wabula gwe tulaba ye Yesu. Olw'ekisa kya Katonda yakolebwa n'abulako katono okwenkana bamalayika, alyoke afiirire abantu bonna. Tumulaba ng'atikkiddwa engule ey'ekitiibwa n'ettendo olw'okufa kwe. Katonda yatonda ebintu byonna era abibeesaawo, yasiima okuleeta abaana be abangi mu kitiibwa. N'olwekyo yalaba nga kisaanye okutuukiriza omukulu w'obulokozi bwabwe ng'ayita mu kubonaabona, kubanga abo abatukuzibwa era n'oyo abatukuza bonna balina kitaabu omu. Era Yesu kyava takwatibwa nsonyi okubayita baganda be. Agamba nti, ndikumanyisa mu baganda bange, ndikutenderereza mu kkuŋŋaaniro wakati. Era agamba nti, nja kwesiganga Katonda. Era yeeyongera n'agamba nti, ndi wano n'abaana Katonda be yampa. Kale abo Yesu baayita abaana nga bwe bali abantu, naye yennyini yafuuka omuntu nga bo. Yakola bw'atyo alyoke asobole okufa, era mu kufa kwe azikirize Sitaani alina obuyinza ku kufa. Bw'atyo alyoke awe eddembe abo bonna abaali abaddu obulamu bwabwe bwonna olw'entiisa ey'okufa. Mazima bamalayika si be yajjirira okuyamba, wabula yajjirira kuyamba bazzukulu ba Abulahamu. Kyeyava afaanana nga baganda be mu byonna, alyoke aweereze Katonda nga ssaabakabona ow'ekisa era omwesigwa, asonyiisa abantu ebibi byabwe. Era kaakano asobola okuyamba abo abakemebwa, kubanga ye yennyini yakemebwa era n'abonaabona.